ngakanye mugamba ati omukazi esimwagalangako yali mukwano gwo omukazi akwata nyondo nga nkuba. Omukazi ategere kisekerya Namazzi akoledde obusolosolo ku muzigo gwa Nalongo gwa Lumiza ti amukubye ennyondo ku mutwe n'atonnya omusaayi. Namazzi abadde n'omwana kyasazeewo okukola kwe kukolera effujjo ku muzigo gwa munne nti amuwe ssente agende mu ddwaliro afunire omujjanjabi. Bulungi ekitundu we kiri agende ng'agwa bwayavula mpaka ku polisi. Akukubye nga ate bw'atunda ebbala ate n'akuba gw'agize okunywa. Ono atunda ebbala. Embeera eno ewaliza abantu b'e Nansana mu disitulikiti y'e Wakiso okukungaana okulaba katemba abadde akolebwa Namazzi. Kati ne oli agambye nti yeekubye ku kitanda kuba abadde mu kisenge ng'ayingidde mu kisenge ky'ono mu buliri mwennyini. Ndi mu Tanzania. Biwunzike obigalewo nekumawulire tebijafuluma bulungi kubandize ndi musambwa. Namazzi abadde yeeyita Omutanzania ng'atamidde kigambibwa nti ayingidde mu kisenge kya Nalongo ne batuula ku buliri nga balina Saalongo. Nalongo abasangidde n'akwata ennyondo n'agikuba omukazi ku mutwe omusaayi ne guyiika. Okubye oyo baadde bafa mukazi musajja kichochoka oli n'amukuba n'amugula musajja we. Simwagalangako kwe kukwata ennyondo n'ankuba simwagalangako bamuteeke mu katemba. Saalongo ye alabiddwa nga yeebwalabwala nga tayagala kamera ya Bukedde TV kumulaba. Nalongo asoose kwegayira mu nnyumba nga gwakubye ennyondo bw'asamba oluggi n'okukola effujjo. Bw'alabye nga Bukedde TV yetuuse kwe kugulawo oluggi olulala n'afuluma n'amalamu omusubi. Omukyala Omutanzania alabiddwako ng'alina omwana era amutadde wansi n'agulawo oluggi n'atandika okubalwanyisa omu n'ateguka n'agwa wansi. Obwedde abatuuze bagezaako okumukwasa omwana we ng'abagamba nti bamuleke atunke n'amukuba ennyondo ku mutwe. Batuusa Abu yakusakidde gwino okulaba Bukedde TV.